Olunaku lwa leero obwakabaka bwa Buganda butuukizza obweyamo bwabwe bwe badduukiridde ekkeekero ekkulu mu ggwanga erisangibwa ebutabika. Lino balikwasizza ebyuma ebikozesebwa mu kukebera obulwadde bwa Nalubiri. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yakiikidde obwakabaka bwa Buganda ate nga Minisita Jane Ruth Aceng n'akiikirira gavumenti eya wakati. I have the honor and privilege of handing over the sickle cell testing kit, which was bought with part of the proceeds from the Kabaka's birthday run 2017, to the Honorable Minister of Health. The hand that you have extended to the government by this donation of testing kits, which I received them. Thank you very much. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asiimye emirimu egikolebwa abasawo ba laboratory eno era n'amaanyi agakozeseddwa minisitule ya wakati ey'ebyobulamu okulaba nga abasawo basobola okudda ku mirimu. Ono akuutidde bannansi okwekebeza okusobola okubeera nga balwanyisa obulwadde bwa Nalubiri. Abaana bangi nnyo abafa nga tebannaweza wadde emyaka 5 olw'obulwadde bwa Nalubiri. Ate ekyennaku abantu bangi mu Buganda nene mu Uganda balowooza nti obulwadde bwa Nalubiri buva ku ddogo. N'olwekyo twagala okukola kaweefube okumanyisa abantu obulwadde buno tubulwanyise. Tukubiriza ababagenda okufumbirwa oba okuwasa beekebeze, kubanga omu bw'aba abulina nga omunne tabulina tewaba mutawaana. Mwembi bwe muba mubulina ne mufumbiriganwa abaana be muzaala bajja kuba balwadde. Bwe musalawo okufumbiriganwa nga mwembi mulina akataffaali akaleeta Nalubiri ne musalawo mufumbiriganwe muba mukimanyi naye muba musobola okukyewala nti abalungi ndagala namu teziggwa mu lusuku. Ye Minisita Jane Ruth Aceng naye asiimye obwakabaka bwa Buganda era n'asakundinga obukulembeze obw'ennono abakulembeze ab'enzikiriza ez'enjawulo ssaako n'amadiini nabo okukwasizaganya awamu okulaba ng'ebyobulamu bisoosowazibwa. Ono era alambisewa bibatuuse nga ministry mu kulwanyisa obulwadde buno obwa Nalubiri. Screening services are available all over the country. However, here at the Central Public Health Laboratories, we are able to give results of hemoglobin electrophoresis within 24 hours. I've also set up over 20 clinics, and as you witness today, the senior colleagues having a meeting and planning on how to roll interventions in a harmonized manner throughout the country. The task to ensure that Ugandans are healthy and have access to quality medical care is big, and government cannot do it alone. Diana Atwine omuwandiisi w'enkalakalira owa ministry eno naye atangazizza ku bibatuuseko nga ministry mu bulwadde obwa Nalubiri. And now we are training other African countries. We are exporting our expertise. Mr. Chiaga, the one who was taking you around, he has been taking the lead in training other health professionals in West African countries. So we take pride that although we rarely blow our trumpet, but want to say that Oweekitiibwa Ben Mukwaya atangazizza ensonga lwaki omulundi guno tebadduukiridde malwaliro ga kinomu wabula ne basalawo badduukire gavumenti yonna awamu. Twaleese wano tutwala mu ddwaliro ddala lyonna. Ekitongole kino kirina enteekateeka ennungamu kituuka ku buli muntu yenna buli disitulikiti yonna mu kifo kyonna mu Uganda ne Buganda. Bw'oteeka wano ebikozesebwa tuba kituwa omukakafu nti buli muntu yenna ateekeddwa okufuna obuweereza okumanyawo wayimidde ku sickle cell ajja kufuna.
kubanga bo balina enteekateeka ate ffe gyetubadde tunakuzimba bulungi. Ebyuma ebiweereddwayo bibalirwamu obukadde 2 obw'ensimbi za kuno. Kinajjukirwa nti okusinza ku bibala ebiriwo biraga nti disitulikiti za Buganda ze zisinga okukosebwa obulwadde buno obwa Nalubiri. Omuntu omu akozesa 3000 okwekebeza obulwadde obwa Nalubiri, wabula okusobola okubeera nga abujjanjaba yeetaaga obukadde bwa kuno 7. Isa Chigongo kulwa Channel 44 Oreguro.